Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was
ndowooza kugeyeena nekulira natya olaba eryanda wano likubye lulu ate ng'omuliro ogutazikira zengutya mwana wange njagala nnyo mukama amponye okwokebwa naye atagengekano bwebulamu mugirasi kakuyaba ate mukama tayagala lujuju yekati nakola tya kuba mukama mwagala nayekengekagala ate gulubonsibula ekubiyeba buli lwendaba obuwala buno obwambala mini mukyamula ate mukama mutayagala bakaba yekati nakola tya kuba mukama mwagala obuwala ate gulubonsibula ekubiyeba weraba genze banone omwoyo mawera mutunze omugazi batya naye mbuuza obaamu mutyeyo nze bwe mba stressed ngendako mu disco nga teoloba okuba eno ngonosala ennyo nofuna eddembe kulisi ne mukanisa waliendo gamuteneyeswale naye mbuuze nakengekana obulamu bwe nkavaako bwenti sikutuke ne nfa